Bino byafaayo bya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe byawandiikibwa John Fox ekitundu ekyokubiri mu katabo akayitibwa Acts and Monuments. Ndi ku chapter 2 mu katundu akasooka oba mu kitundu ekisooka nakubuulira engeri John Fox omuwandiisi ebyafaayo bye yakuŋŋaanya gye yabijja era ng'ebintu binabiriranya n'ebyawandiikibwa. Kakati kino kitundu kyakubiri nina essuubi zaasoma nti oba oliawo abantu bwe balimanya bino banaawo okukkiriza kwa Mukama waffe Yesu Kristo ekitiibwa era ne babeera n'obujja ku kukkiriza kwabwe ne ku myoyo gyabwe ne ku kkanisa ya Mukama waffe obutagijaajamya. Gwe mukkiriza awulira leero tegeera nti baganda babakusooka battibwa ku lw'enjiri yakula okukkiriza kwabwe. Leero gwe kw'ojaajamya ng'okuteeka maaso g'abannabbi b'obulimba okukwonoona. Okukkiriza kuno kwe twaweebwa kwa kitiibwa era si kwa buli omu. Nfuba mu kufuba okunene mumanye bino mubeere n'obujja ku kukkiriza kwammwe obutakuwaayo eri Setaani n'abaweereza be abayimiridde mu mirembe gino okulimba ensi. Omutume wa Mukama waffe Yesu Kristo Pawulo mu bbaluwa ye esooka eri Timoseewo owooluganda mu ssuula ey'okuna okuviira ddala ku lunyiriri olusooka alagula ng'atulabula era yagamba bw'ati nti naye Omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'Abasetaani. Okwo nno kwe kuyigiriza kw'eddiini oba okw'abannabbi b'obulimba abajja abantu mu kukkiriza nga bakyamya mu kwegomba kw'ensi nga bakyusa endowooza y'Abakristaayo oba abakkiriza okugoberera ebyo ebitaliimu nga babagamba nti okukkiriza Kristo kitegeeza amagoba ga nsi gano agaggwaawo era amavundu mwekuume kale. Obanga ddala bapasita enjiri gye babuulira leero ey'obulimba abatume abali mu byawandiikibwa gye baabuulira, lwaki abatume baakyayibwa ensi era battibwa olw'ekigambo ekyo kye baabuulira? Gwe tolaba nti waliwo enjawulo? Lwaki ensi eyagala bapasita n'ekyawa abatume? Tolaba nti Mukama waffe ekigambo ky'ayogera kituufu? Kubanga mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula 2 okuva ku lunyiriri 15 temwagalanga nsi newankubadde biri mu nsi. Kubanga omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. Kubanga buli ekiri mu nsi okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza kw'obulamu buno obutaliimu tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi. Era ensi eggwaawo n'okwegomba kwayo naye akola Katonda by'ayagala abeera emirembe egitaggwaawo. Ndowooza munfuna bulungi kaakano mulaba enjawulo y'enjiri abakkiriza ab'amazima gye baabuulirwa era gye baawulira bweyawukana ne ku njiri bannabbi b'obulimba gye babuulira mu mulembe guno. Kale mu byafaayo by'ekkanisa abooluganda b'enkubuulira baafiira mu kukkiriza kuno okuli mu byawandiikibwa so si mu bulimba bw'ab'amadiini. Pawulo kyava